Obunkenke bubadde bw'amaanyi nga kanso tennatuula e Makindye. Mmeeya ali kasirye Nganda Mulyannyama olutuusa asuuse. Fulumya abantu bonna abatali bakkansala nga mwotwalidde n'abayambi be. We are going to have inside 46. The rest we place outside. I do it because of the council. Bakkansala babafulumizza okuva mu kizimbe mwe babadde balina okuteeseza era ku bakkansala 96 bakkiriza akaana 6 bokka, abalala ne bateesereza bweru. Kanso egendereddwamu okulonda omumyuka wa Mmeeya, bammemba abatuula ku lukiiko olwa waggulu n'abo abatuula ku bukiiko obw'enjawulo. Mmeeya aleese erinnya lya Joseph Bale Bwanika akiikirira Gaba okuba omumyuka we era tewali amuwakanyiza. Bammemba Mulyannyama alonze Nangobi Solome Debora ku by'ensimbi, Mugerwa Abdul Hakimu wa kikula ky'abantu w'ebyenjigiriza, ebyobulamu n'obutonde bw'ensi, alonze Nasaazi Josephine. Bano bakubye ebirayiro era ne beeyama okuweereza abantu. I, Solome Debora, being appointed an executive secretary, affirm in the name of the Almighty, being appointed an executive secretary for Makindye Division Urban Council. Mulyannyama asiimye bakkansala okumukkiririzaamu ne bakkiriza abantu balonze awatali kusika muguwa, kyokka n'asaba paalamenti okwanguya etteeka erifuga amalwaliro ag'obwannannyini era n'asaba gavumenti okuba n'omukono mu malwaliro gano. Naye kye nsinza okusanyukira be bakkansala bange okunzikiririzaamu. Bannayuganda babonaabona paaliyamenti mwanguye etteeka, gavumenti ebeere n'omukono mu malwaliro aga purayiveti. Kanso egenze mu maaso n'okulonda abakiise ku bukiiko obw'enjawulo ng'ekubirizibwa Sipiika Charles Luwanga Luba. Wakati mu kulonda abakiise b'abakkansala ba NRM bavudde mu mbeera nga bagamba nti Sipiika alina kyekubira nga bamulumiriza okulonda abakkansala bokka ab'ekibiina ky'NUP. Bano beekandaze ne bafuluma wakati mu kuwanyisiganya ebigambo era okulonda ne bakuzira, wabula kino tekirobedde bakkansala kugenda mu maaso nako. Mulyannyama alonze banyuki bokka wagegezaako kubalansinga. Kyamukisa mulungi okulonda kutambudde bulungi. Ne Mmeeya wa Nakawa Paul Mugambe alonze olukiiko olujjuliriza kabineti ye gy'agenda okukola nayo mu buweereza nga Mmeeya wa Nakawa omujja omwaka 2020 kutuuka 2026. Kanso ejjumbiddwa era okulonda kubadde ku kitebe kya divisioni Nakawa ng'ekubiriziddwa Sipiika Godfrey Luyombya. Mmeeya Mugambe awaddeyo amannya gaabo balonzeemu okubeera baminisita mu bifo 3 okuli eky'omumyuka we, nga mu bifo by'obwaminisita mubaddemu eky'ebyenjigiriza, ebyobulamu, eby'ensimbi n'ow'ekikula ky'abantu. Abamu ku balondeddwa ku lukiiko Salha Gloria Mutoni ng'ono alondeddwa ku kifo ky'omumyuka wa Mmeeya ng'ono ye mukyala w'omuyimbi Nobianlinga Kabuze Kata afa essanyu. Mu balala ye Andrew Ganafa alondeddwa ku kifo ky'obwaminisita ow'ebyenjigiriza n'ebyobulamu Namazzi Fatuma wa byansimbi, ate Nusula Mbabazi wa kikula ky'abantu. Bano basiimye bakkansala ne Mmeeya olw'okubasaamu obwesige era ne basuubiza okuweereza bannanakawa. Wagenda beerawo mu house yaffe, tekuliko NRM ne ffenna tugenda kubeera nga tuli bakkansala. Oweekitiibwa Deputy Mayor, Okusookera ddala nze neebaza Mmeeya okubanga ategedde obusobozi bwange. Nga kibadde surprise erinze mbadde kitegekedde nti nibajja kunonda. Kinyongedde amaanyi kuba emirimu Nakawa gye bati gitambula. Mmeeya abadde amenyeka nnyo. Oluvannyuma Mmeeya Mugambe annyonnyodde lwaki asazeewo okulonda Mutoni ku ky'omumyuka we.